Emirundi mingi abamu ku bazadde bwe bazaala abaana abaliko obulemu basalawo kubasuula ku makubo oba ku kasasiro ng'abo ababa babayambye ne babaleka nga balamu babakukulira kw'ossa n'okubaboola so nga nabo baana ng'abalala. Okusinziira ku mutandisi w'amaka agayamba ku baana abaliko obulemu ku bwongo agamanyiddwa nga Community Center nga gasangibwa ku kyalo Kitega ekiri mu munisipaali ey'e Lugazi mu disitulikiti ey'e Buyukwe nga ye Ssaabadinkoni Canon Silas Musoke agamba nti abaana bano basobolera ddala okufuuka ab'omugaso singa baba bafiiriddwako ng'abalala kuba nabo bategeera nga n'abamu bagezi n'okusinga abatalina bulemu. Omulimu abaana bano batusanyusa nnyo. Efakiti ze basinga okunsanyusa kubanga bwe bagenze nga batuyigiriza ensi bw'efaanana. Batuula kyali kyetaagibwa mu bantu bano gwali omukwano nga bwe nagambye n'okubawa essuubi. Abantu bangi baweddemu essuubi mu byobufuzi mu by'amaka gaabwe. Canon Musoke okwogera bino asinzidde ku bijaguzo eby'emyaka 25 bukyatandika kifo kino omulabirirwa abaana nga balabirira abaana abaliko obulemu ku bwongo n'okusitula embeera zaabwe nga bayita mu kubayigiriza eby'emikono. Wabula akiikidde ensi ng'abantu n'abazadde abayita abaana bano bazonto ng'agamba nti bo bennyini be basinga okuba bazonto kuba bangi ku baana abaleeteddwa mu kifo kino ne bavaamu abantu ab'omugaso eri eggwanga. Abantu abalabikanga be bayitanga bazonto nga be bamu be batandisi ba ssente eno twebaza Katonda. Era ojja wano oluvannyuma lw'emyaka 50 n'ogamba nti ssente eno y'abazonto oli zootesiti. Ojjanga wano ekintu naffe nga tekitegeerekeka. It was through prayer nga tusaba nga tuyigira ku baana bano be bagenze nga batuyigiriza levels ez'enjawulo kumpi bwe tukuŋŋaana ekyo kye ŋŋamba bwe tukuŋŋaana eri abaana bano nga bajja batuyigiriza nti bamaama gye bali ne mu community mulimu abantu abatukyawa. Community neetandika okukuŋŋaanya abantu bamaama ne bajja n'abantu nga bwe nagambye mu kkanisa. Abamu ku bayizi be tusanze mu kifo kino bagamba nti bayigiddemu bingi kyokka beekokola abantu ababasosola ku byalo gye babeera nga babatuuma ebinnyanya ebibavuma ekibamalamu amaanyi. Nnungi nnyo batiisa bulungi tulya bulungi tufuna emikwano egy'enjawulo nazo saafi batukwata bulungi batutegeera mbalabye basomesa bazadde wano ku ssomero tubeera ng'abali ewaka batiisa bulungi. Tukireyo mu makubo batuyita abazonto naye ffe bayita abazonto be tukola wano osanga oyo omuntu akuyita zonto nga tasobola nakolako wadde n'ekimu. So omuzungu alina enjogera egamba nti never judge a book by its cover. So temutujajinga naffe tulina bye tumanyi mu bwongo ate abatambula takola ki bye batamanyi. David Kawoya nga ye mukwanaganya w'emirimu mu kifo kino asabye abantu okukomya okusosola abaana bano wabula babawe obudde kuba balina bingi bye basobola. Abaliko obukosefu baalikibwanga nnyo emabega nga buli omu alowooza nti baalugebwa yegereza sitaani nga basibiddwa tebalina kye basobola kukola. Naye nekyongera otutegeeza nti buli omu alowooza nti talina kyayinza kukola n'ebirala byonna abatali si nti abaako n'obulemu. So buli muntu alina obulemu abaako kyasobola okukola ki obudde bwe yeetaaga okukiyiga. Ye ssentebe w'ekyalo omusangibwa amaka gano nga ye Nampiima Harriet asiimye abaagatandika ng'agamba nti gataddewo enkyukakyuka mu bulamu bw'abaana bano n'okukyusa endowooza abazadde gye babalinako. Twabeeranga n'abaana ng'abo naye nga tubalabanga ekikolimo mu famire yaffe nga tubalabanga ekizibu mu famire yaffe naye essaawa eno bwe ntunuulidde abaana bye bakola ekyamazima kituzizzaamu amaanyi. Ssebo Kanoni wamu n'abannobo muddukanye ensonga eno bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala kulowooza ku baana baffe bano. Tweyanze nnyo tweyanzeege kubanga ekyamazima abaana baffe bano baali balekeddwa emabega naye simanyi kirooto kye wafuna olw'omulimu guno era tusaba Mukama akuwangaazi. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.